program twejjanjabe musibye mutya abalungi bali ku telefayina bebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Amanya Karuchas oli lwa mukaaga tubeera mu program twejjanjabe tuba twogera ku nsonga za byabulamu. Omulungi ali eyo nga bwe tuli nti tuli mu mwezi gwa Desemba, mwezi gwa bikujjuko, sigenda kulekeraawo kubajjukiza nti akawuka aka mukenenya kakyaliyo ate era n'ababusiiga bakyaliyo. Lekeraawo okukebeza amaaso, engeri yokka ey'okkebera genda ku musaayi ne bakuggyako omusaayi n'oli ne bamuggyako omusaayi ne mukonfaminga nti muli balamu. Tulekeraawo okuba nga tukebeza amaaso. Olunaku olwaleero nina omukyala alina obujulizi bwe. Program twejjanjabe tuleeta abantu ab'enjawulo ne basharingako naffe. Osanga ayina kye yayitamu ate oluusi nga nawe w'obadde ogenda okuyita naye bw'okiraba ate awo n'obuukawo n'ogenda mu maaso kye n'obeera nga tukikola. So olunaku olwaleero tulina mukyala Jane ajja bba atweyanjulira mu maaso awo atubuulire olugendo lwe, yategeera ddi nti alina akawuka bye yayitamu, akuyambeko naawe ali ku terefayina obeere ng'ate otambuza bulungi obulamu obanga n'ekyo okiyitamu. Abafunye ebirungi twebaza Katonda alhamdulillah, abafunye ebizibu abalwazizza, ng'olina obuzibu obw'enjawulo bw'oyitamu nsaba Katonda abeere ng'akusuusa oba abeere ng'ekyo nakyo akikuyisaamu. Mukyala Jane nga nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo. Nsaba ombuulize ku mulabi wange owatwejjanjabe. Bannange mbalamusizza nnyo Mukama waffe, mwebale kutuwuliriza n'okutulaba mwenna abawuliriza pulogulaamu ya twejjanjabe. Mukyala Jane, wangi erinnya lyaffe? Erinnya lyange nze Nsangi Jane, nga nsangibwa Maganjo Jinja Kalooli. Mukyala Jane kyatandika kitya? Wategeera ddi nti olina akawuka? Saasooka kutegeererawo kubanga nali muwala nga nnyirira nga sirinaako kantu konna, sirina sayini eraga nti oba ndi mulwadde oba musujja oba kifuba. Naye waaliyo omwami Andrew Kasattiro ejjinja Kalooli ng'alina ekibiina nga kigenda kisomesa abalwadde b'akawuka n'abatakalina okwekuuma, ng'afumba n'eddagala eriyambako ku balwadde b'akawuka. Kati n'abatali b'akawuka baagendangayo nga banona eddagala ly'ekifuba. Kati omusomo ogwo nange nali awo ne ŋŋamba ye lwaki sigendayokko, nange ne mpulira ku musomo ogwo nga munnange nga ŋŋenda nga basomesa bulungi, bannange mwekuume, bannange akawuka kajja, mubeere beegendereza, muyinza okubeera wano nga temumanyi nti mukalina, mugende mu malwaliro mwekebeze. Bwe mutuukayo nga mukalina, ffe eddagala wano tulirina kubanga twakizuula ffe ng'abasawo ab'ekinnansi nga ekiruma abalwadde ba mukenenya kyekifuba, bwe butalya, bwe musujja, zembiro, kwegamba ne babimenya. Naye nga tubeera mu musomo bwe twagumala nga nzirayo kasaagenderawo mu ddwaliro. Tewagenda kebera. Olwo olina abaana baffe? Ndi awo ku mirembe gyange ndigidda budigizi. Kati olwagira ye bane lwaki sigendako mu ddwaliro nga ŋŋenda najja na Mmengo wano ninge banzijjako omusaayi bambuuza lwaki wazze, mbaga bannange nze nazze neekebeze kubanga omusomo gwe nabaddemu eyo bagambye twekebeze tutegeere obulamu bwaffe, kituyambako abaana baffe ne tubakuza bulungi, ate naffe okwegendereza bwe tuba tumaze okutegeera kiki etuli. Nga bambuuza olinayo abaana? Konze nina abaana era y'ensonga eyandeese nsobole okukuza abaana bange bwe ntegeera amangu. Ne bambuuza oli mugumu? Ne mbaga ndi mugumu kubanga neereese nzekka ate nga nkyagala musomo gwe navuddemu namaze okugutegeera, nendaba nga siraba nsonga lwaki ntuula eka, y'ensonga lwaki nzize wano. Nga banzija mukamusanyi lwagira nga bambuulira, ne mbaga ati wali buzibu kasita nkitegedde. Nga baŋŋamba awo ojja kujjanga ofune ku ddagala onooba ng'omulwadde, olw'okuba saali mulwadde naddayo eka. Naye bwe naddayo ne ŋŋenda wa musawo, olwo tumuyita na musawo kubanga ye chairman yabafumbira eddagala. Tumuyita na dokita, hoze dokita Kasattiro.
munnange bwe biti saakisa nga munnange ngaga nti ati wali buzibu ogenda kutandika okunywako ku ddagala lyaffe lino mpola olw'okuba toli muki tonnaba kujjayo sayini yonna nywa mpola oyinza okumala wiiki n'onywayoko kati bw'otyo nange saajeema nga nywa saakikomya wa chairman oyo Kasatiro nenkitwala ne mu famire yange kambeerawo okuva 94 mbeerawo mwaka gwa 2000 nali ngenda kukola nali nesiga bizigo nenekoona waliwo akatulututtu neŋŋamba nali mu musomo ne bagamba ekisipi kisooka katulututtu nadduka misinde noddayo wa dokita nenzirayo konze chairman wano wali kano kaki namugaa kano kaki naŋŋamba ekyo kisipi nakwata akadomola kalamba nga sirina na ssente naŋŋamba twala akadomola ako onywe nenywa eddagala ekisipi kyankuba okuva wano nekineetoloola nzenna nenzirayo nemugamba dokita labayo najjamu mulaga nga bwe kyayiye naŋŋamba nsangi leero togenda kusitula nze ngenda okusitulirako paka wo nga nsitulira onywa akadomola nga nywa akadomola nanywa akadomola nga ninga anywa juice era naye yankakasa ekisipi waliwo embeera we natuuka nga kinnuma neŋŋamba kaŋŋenda wamanga tulinawo dokita Musoke akolera Mulago nenga kaŋŋende wa dokita Musoke natuuka ngamba ati gwe ki ekikuluma nga nyambadde bulungi nemugaa dokita nenzijamu naŋŋamba zaako olugoye eddagala obadde olinywawa kunze mbadde nywa akadomola naŋŋamba sigenda kukuba mpiso sigenda kuwa mpeke n'emu genda onywa akadomola nenzirayo nemugamba dokita Kasatiro naŋŋamba kiki nva wa dokita Musoke naye aŋŋambye nywe kadomola ng'otomira mpeke saamira ku mpeke nenywa akadomola olwo ebyeno sikyabiriko olwo neŋŋamba kati nina kunywa kadomola kati ekisipi ekyo bwe kyatabye nnyo kyakala tekyabambuka kyakalira kuli bwekiti nga bw'omanyi omulwadde w'omuliro ne gukalira kuli kati kiba kikala nenjiwa obutono nze buli sayini ya sirimu nagifuna nenjiwa obutono neneetakula buli mbeera yonna nagifuna mba nkyali ku olwo nenjiwa amanene amabwa nga nyambala engoye 3 okulaba nti mbuzaabuza omuntu aleme kutegeera kizibu kyange kati olw'okuba nti famire nali nagitegeeza kati famire eyo negamba tugende Mulago nenabasisita bange bato bange nebaga nti ekamwokya wewasinga era nze kati ndi kamwokya banzize ekamwokya olw'ebyeno babivuddeko emmengo nowe Mulago bamusambye banzizize ekamwokya nga toyagala nakuninaana naye nze nebaza Katonda nawona yamponya ebintu byeno byonna ebyandibadde no munda ebyandinkosezza Katonda yabifulumya nze eddagala eyo oba eddagala kati lye tuliko nze ndaba nga kyamagero naye mu biseera ebyo obusobozi bw'empeke zino kati zetumira zaali za ssente nga tebannaba kuzituteekako kati gavumenti netuteeka ku mpeke ne bagamba togenda sigala kadomola ne mbagamba obulamu bwange nga bwe baleese eddagala kaŋŋende mu ddagala mmire empeke ne bagamba empeke abaazimizeeko baafudde kaakati lwogimira olaba engo simanyi ogwa mu binnya kuliko ebitiiyo ne mbagamba oba kuliko ebitiiyo ennaku zange bwe ziba nga zigenda kukoma ku olwo kaŋŋende mmire empeke neŋŋenda nemmira empeke nze tezina kye zankola bannange abandaba mwenna mbakubiriza kubanga kino kyajja tekyetaaga muntu mugayaavu mugende mwekebeze mugende mu ddwaliro lyonna eddwaliro eddene
temugenda mu bufamasi ne bufamasi bukoze omulimu munene ogw'okututta muveeyo mugende mu malwaliro amanene mwegyeseeko omusaayi temubeera na kutya eddagala ddungi eddagala litukozeemu omulimu kati tutuuka ne mu ddwaliro abasawo ne basanyuka kubanga luli baalinga batukwatirira bukwatizi naye kati tugenda tusanyuka ne tutandika n'okunyuma emboozi ne tutema n'obukule bannange eddagala ddungi mwenna abali eyo temwekweka temwekisaakisa abantu mubabuulire ekituufu bwe muba mugenze nga bene babakebera nga ddala muli balwadde mubeere bamativu olw'ekyo kye mufunye mwe bennyini mwekkirize mwennyini nti ekyo ekizze kiri ku nteekateeka ya Katonda kiri ku bulamu bwo wali oteekwa okifuna leka kwekanga nti oli mwonoonyi leka kulowooza nti oli mwenzi nnyo leka kulowooza embeera yonna embi eyinza okukutiisa ogambe nti bwe banaategeera bajaga nti nze mbadde nnyenda ekyalo kyonna nze mbadde omwenzi ennyo kyenvudde ndwala sirimu no genda weegiseeko omusaayi bw'otegeera totya teweekanga beera mugumu mira eddagala mu butuufu bwalyo bwe baba bakugambye essaawa 3 zibeere 3 bwe bakugamba nti buli lunaku mira buli lunaku teweerabira kudda mu ddwaliro ku lunaku lwe bakugambye bakugamba nti ddayo nga 5 zibeere 5 leka ate kuddayo nga 7 omugambe nti nabadde bize eno empeke teyeetaaga kusiriikiriza akawuka buli lunaku lw'oyo sanga tomize kalina engeri gye kasituka n'amaanyi ate bw'oba ku ddagala tolivaako kubanga lino eddagala lituyamba ne lyebasa akawuka kakati gwe bw'onoofunamu akalembereza ng'omaze oddimira ate n'olivaako kubanga kati tokyagwa wansi owulira amaanyi muli kubanga lino eddagala lireeta amaanyi buli mulimu n'ogukola n'amaanyi leka kudda mabega genda mu maaso ng'omira eddagala bw'onoolivaako ojja kuba oleese bulabi. Tweyanziza nnyo mukyala Jane tweyanzeege. Ebya mukyala Jane sigenda kubanga mbyongerako kubanga buli kye naliyogedde byonna abyogedde. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ngenda kudda n'omusawo naye ayongere of course okukkaatiriza ku nsonga y'okumira eddagala n'obutamalaamu bantu balina kawuka ka mukenenya mangi. Katukole ku ssente temuvaawo tukoma. Abakatweyungako tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala abatulabira of course mu bitundu ebyenjawulo sikoowa kubeebaza mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo nga bwe nabagambye mu kitundu kyaffe ekyasoose nga tukikomekereza nti mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja beera n'omukyala tuyambeko kubanga abadde n'abantu bano for almost 8 to 9 years amanyi bulungi nnyo embeera yaabwe so agenda kuba atubuulirako akatono bonga programs ze bayina then n'okuwa amagezi ku ngeri gy'oyinza okutambuza obulamu bwo naddala ng'otegedde nti olina akawuka aka mukenenya kwano nsanyusa okukulaba kale nyawe nsanyusa nange okubeera wano kale omuntu akulaba ku TV amannya go gwani erinnya eryange nze Naraiso Stella nsinziza mu kkanisa y'Ekawempe SDA Church District. Koze nzimu ku nsonga eziviirako abavubuka okutya okwekebeza ye non-disclosure okubeera ng'omuntu atya ng'agamba wenna amanyika nti ndi mulwadde w'akawuka n'akigamba ani kuba ekintu disclosure kiba kikulu nnyo mu lugendo luno lwa HIV kikuyambako okufuna support ya support oba support system waliwo olugendo welukaluba ng'olina okubeerako omuntu gwe weesigamako omuntu akujjukiza nakubiriza okumira eddagala lyo nakubiriza okugenda ku appointments zo kuba babeera ne drug refills so kati omuntu wagamba wenneekebeza nemmanya nti nno ndi mulwadde w'akawuka ka mukenenya nkigamba ani nayogera naani ndina mwana muto omuzadde amanye nti natandika dde ensonga zino mankyali muto abamu babeera n'emikwano naye emikwano nagyo gidisappointinga n'ogenda n'omugamba ekintu ate n'akigamba omulala waliwo n'obutamanya baana bangi nnyo tebamanyi nti akawuka gye kali abamu n'abantu abakulu kale abamu bakimanyi naye abamu bakitwalira mu mbeera okubeera nti
oba omuntu olagajjalidde nnyo obulamu bwe okutuuka okufuna akawuka ka mukenenya. Naye ng'ate waliwo engeri endala nnyingi eziyitwamu n'ofuna akawuka ka mukenenya. Sigamba nti olina kugenda mu sexual relationship okufuna sling. Waliwo blood transfusions. Bayinza okuwa omusaayi nga dona ali HIV positive. Omusaayi ogwo ne gugenda mu mubiri gwo era naawe osobola ofuuka HIV positive. Waliwo accidents. Oyinza okuba oli mu taxi oba oli ku boda and you get an accident. So your blood n'ogw'omuntu ali infected ogwegatta, there are chances that you can get HIV. Then waliwo n'okubeera nga tewayagala maama wo yafuna HIV, maybe along the way n'akaluubirirwa okumira eddagala n'ofuna akawuka ako ng'oba oli mu lubuto oba ng'ozaalibwa oba ng'oyonsebwa, kubanga kyangu nnyo okuzaalibwa n'ova mu lubuto ng'oli negative era n'ozaalibwa ng'oli negative, along the way maama n'adifaultingamu n'ofuuka positive oba n'atakuwa ddagala lyo eriweebwa mu ddwaliro. So n'obutamanya nabwo buleeta ensonga eyo okubeera nga abaana abantu bafuna akawuka ka mukenenya. Ate eriyo n'abantu abakikola nnyabo nga kigenderere ng'agamba nze nabwagala saabwagala nga ye omulimu gw'okusiiga. Waliwo gurupu munnange gyayogeddeko eya Don't Die Alone. Agamba nti nze nga nafuna ate nga nali negative. Naye nga bw'oba ng'oli negative, omuntu ali positive yekka yatasobola kukyusa status ye. But as long as you're still negative, your status can change anytime to positive. Ensonga y'okukebeza amaaso nkyamu nnyo. Ate oba olaba ne gw'okebezaako mulundi ogumu tabeera mulungi kwesiga. Akawuka kano kamala emyezi 3 mu musaayi okumala okwejjayo. Bwe bakebera you can check your HIV, you can take your HIV test today and you're negative, but you turn positive the following day. Kitegeeza akawuka kamala emyezi 3 mu musaayi okweraga nti kati ddala oseroconvert n'ofuuka positive. Ekyokebeza amaaso sandi kiwagidde, wabula abantu abalina ekigendererwa ekyokubeera awamu naddala okufumbirigana mu bufumbo obutukuvu, kyandigwanidde n'otwala emyezi 3 ne weekebeza, buli mwezi nga weekebeza. 3 bwegiggwayo muweeyo emyezi emirala 3. Naye ekyo nakyo it is on condition that tolina mbeera ndala gy'okola behind your spouse's back. Waliwo n'ensonga ey'okwekebeza naye nga olina sexual behaviors endala z'okola muno z'atamanyi, oba olina relationship eri previous gyewavaamu naye ate ng'okyebba and you're still with that person. So abasawo bakola kye basobola, naye in the end Mukama yekka yatuyamba. Kuba oli ayinza okugamba ngenda kufumbirwa enkya oba ngenda kuwasa enkya, let me just have this one night stand. This one night stand mwatestinze jjo ng'ali negative. Ng'oli omanyi sure deal ali negative. So today they are positive and you will not do another test today. Yet you did another on the other day. Babeera tebalina budde. So you go, you trust someone. Era abakyala bangi, ffe abakyala Mukama yatuwa omukisa nti tweyunira nnyo eddwaliro, kale n'oba nga tolyettanira naye waliwo ng'oba tufunye embuto nga tugenze mu maternity, awo tuteekwa okugenda ne tunywa eddagala, and it is one of the standard of care mu Uganda yonna. Ti omukyala expectinga ateekwa okumukebera HIV. So actually abaami abasinga bamanyira ku bakyala agamba omukyala bw'aba ali negative nange ndi negative. Exactly. So here you get married, you're negative, then along that way. One night stand you had prior your wedding, you contracted HIV. So mama agenda ku antenatal, first visit things are good, the second visit mama things have changed. Awo ng'omwami naye lyoka amanya nti okay. And in most cases it is very hard to track, especially ng'obadde involved in so many sexual behaviors like with different people. Kiba kizibu okumanya ani. Sometimes womanya it might give you relief, but you might even become a worse person. So
you may get relief okumanya nti okay yali gundi naye abamu ate bakikoleramu revenge nantuusa ku kino bwe kiti kati ffe ng'aba Kawempe SDA Church District tulina program gye twatandiseewo tubeera n'enkuŋŋaana zaffe ez'okubuulira enjiri nnyabo kati mu nkuŋŋaana zino tukola community outreaches ne tusisinkana abantu ne tusharinga nabo ku birwadde byonna okutwaliza awamu naye okusingira ddala essira tulitadde ku omwezi guno tulitadde ku HIV kati abantu bano nga we are going to take them through different sessions as long as they've declared they are HIV positive and kubanga n'okukyembracinga nakyo it is also a therapy for you to start medication and proper adherence. So when these people admit they are HIV positive and they are willing to start medications, we have referral centers and we have points of care of contact for those centers. Naye nga ekigendererwa kino twagala abantu bano tubeeko bye tubayigiriza ebyemikono kubanga kiba kizibu nnyo olaba ne mu mbeera eya bulijjo nnyabo oba tolina kyakulya oyinza obutakeesa obuteeba akakuyita mu kigo kiramba. But just imagine someone who has to take their medication every day but they don't even have food, they don't even have supper. So twagala okuba encouraging abantu bano we shall be fundraising some money for them so that they start those income generating activities zibayambeko to adhere to their medications. Yes, to go and get their medications. Then also it's not easy to disclose to people who are not like you. But if me and you are in the same group and we belong, we are the same literally. Tubeera mu family. Yes. So when I come here, you just know I'm like you. It becomes so easy for me to disclose to you, to tell you my challenges. Ebizibu byange byonna byempitamu kumira eddagala. Kati that peer support nayo twagala ojje encouraginga mu bantu abo. Ekigendererwa kyaffe basobole okufuna akasente akalabirira amaka gaabwe n'okufuna sente ezinaabatwala ku drug refill ne peer support eyo nawe nakirabako we kyakola olina ne babondinga nnyo ne babeera nga ba relatives olw'okumanya nti ono kyendimu naye kyalimu. Abaana ne batuuka n'okuba nnyabo nga bwe bawumula bagenda mu makaago n'ababo n'obasindika ewange. Ebizibu by'embeera nabyo nensharinga naawe nenkugamba munnange lumira eddagala nze limpa reaction bweti olina amugamba nedda okusiiyibwa kwokka reaction gy'ofuna yakusiiyibwa naye ndowoozaako ku muntu omulala ava ku first line nga aresistinze akawuka kagaanye ne bamuteeka ku second line era ne kagaana ne bamuteeka ku third line. So when they share experiences and challenges that they go through, somehow they feel they belong together. Babeera nga baaluganda. Yes. So batuuka ne babeera nga bali very free. Omuntu ateetaaza tusanga Kawempe oyisaako kampani bagiyita Harris International naye nga tonnatuuka ku Kawempe ku 5 ku benzina awo we tuli nnyabo. Maybe I can give you the contact 0706 55 6450. We also have a listing of health centers that we work with. Tulina AHF Uganda Cares, tulina HIV Clinic Kampala, tulina Alive Medical Center Enerina Muwongo, tulina HD Orthopedics SMS Limited eri Old Kampala opposite Casualty Gate, tulina Uganda Cares, tulina AIDS Healthcare Foundation, tukolagana ne China Uganda Friendship Hospital eye Naguru n'amalwaliro gonna agali ku national referral gonna ga providing service eya HIV counseling, HIV testing, pre and post counseling, then they also initiate you on the care. Tulinayo ne meeting point eya Namuwongo, eddwaliro ly'abakyala ery'e Kawempe, then n'ery'e Nabweru, eddwaliro ery'e Nabweru yonna tulinayo contacts. So omuntu ng'ali mu bitundu ebyo nga yeetaaga okumanya nga yeetaaga okwongera okumanya bikwatagana n'akawuka ka mukenenya
asobola okureachinga that line, then we can get in touch. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omulungi atulaba ku telefayina akadde ke katukoze obubi ne tubadde tukyayagala okweyongera mu maaso. Bw'oba olina ky'oyagala okubuuza, kyonna ky'oyagala okumanya oba okutuusa ku bantu bano, ennamba zaabwe of course weeziri awo. Then bw'oba tosobodde zifuna osobola okujja ku masengere n'onnoonya, nja kubanga ate mbakutuusaako bulungi nnyo. Sigenda kubagamba nti akawuka ka mukenenya kakyaliyo. Mbeegayiridde. Twekebeze. Abavubuka abali abagamba obupiira mulina ebintu bingi nnyo bye mwogera, I advise you, omuntu oba tomanyi status ye, kindly use protection. Abagenda ku ngendo ez'enjawulo, nsaba Mukama abatambuze bulungi. Tuli mu bikujjuko, nnaku za kwetegekera Christmas, mazaalibwa. Bannaye tuvuge n'obwegendereza. Tetugenda kubanga tusukawo. Mukama Katonda wangaza amaaso mogi musota.